Hey, no nakoralero ate nyingi dewo aba aromantic films chibatukola banange nange mwenyine sikitegera mu dakika eno babadde nga ate basosotola obanga bafulumya ekyo pya kibatuletedde ekimanyiddwa nga Amirah abali mu class bakitegedde dda ate batandise dda okubanga bagoberera kunakolole nabagamba about Amirah bwentyo nabasuubiza ne mbagamba nti ngenda kubanga mbaleetera abazanyi baffe ababadde mu ntununsi naddala awo abasinze okubanga balinamu roles ennene ngenda kubanga mbakuleetera obategeera amanya gaabwe amatuufu be baani ate babadde bakuzanyiranga baani kwegamba oyongere okunyumirwa films zino ez'Abannayuganda tuyige okwewagira tuyige okubanga twezzaamu amaanyi kubanga buli lwabizannya bwe bati mwe ne mubiraba ne mulayikinga ne mukomentinga ne musharinga kiba kitegeeza nti ate mwanattu olina ettaffaali ddene lyoyongedde ku musingi ogwaffe ogw'Uganda njagala naffe tutuuke ku level eyo ey'Abanigeria n'okusukkawo oba oliawo ne ku nsi endala naddala mu industry eno eya movies weewaawo kambe nga mbakutwalamu wabula kansooke mbaanirize nti mbaanirizaako ku Fifi Jedanis Anka mwebale kubeera balabi balungi mwebale kusubscribinga kubanga ate twawezezza 1K mwongerere ddala okusubscribinga okulayikinga okomentinga wamu n'okusharinga mwebale kubeera balabi balungi Fifi Jedanis Anka kambatwale mu bantu baffe bano mbere nga mweyongera okubanga mubamanya mubategeera nze Fifi Je nga bulijjo webale kubeera mulabi mulungi wa Fifi Jedanis Anka mu dakika eno yennyini nkwanirizaako kubanga nkusoosotolera abazanyibo abakuzanyidde mu ntununsi eno nno ebadde eragibwa ku Bukeddetv ate ng'ebadde yakukolebwa aba Aromanticentertainment mukadde kano kennyini bakuleetedde ekiyitiddwa Amirah weewaawo entununsi tebagimazeeyo naye nsuubira bajja kubanga bagimalayo ngenda kubanga nkubuulira amannya gaabwe ag'obuzaalirana n'amannya ge babadde bakozesa mu firimu eno ey'entununsi oyo ye mwami amanyiddwa nga Ahmed Lubowa ate ng'akuzanyidde nga Raymond Bawatasha ate wamu ne Meloni ono omwami ye CEO owa Aromanticentertainment ate nga ye director ate nga ye muwandiisi kwegamba akolera ddala kinene nnyo mu gundi eno mu entertainment industry singa oba otunuulidde byakola yawandika obuzanyi bwetuzanya ate n'abudirectinga webale nnyo webalire ddala Lubowa oyo mukyala amanyiddwa nga Diana Nabatanzi era ng'akuzanyidde nga Meloni eyatwala Bawatasha kyaliwe gye byatandikira ababadde mukagoberera mukalabi ate yabadde omu ku bambaza abazanyi bano nga asinzira wali mu Tanz Collection esangibwa e Makindye abadde costume designer weewaawo Tanz Collection yiye era nga eva mu linnya lye Nabatanzi okunyuma kwonna kubadde kukolwa mwana muwala ono Diana Nabatanzi ate nga takikoze yeka wabula akikoze n'aba Flora's Secrets esangibwa Emmengo ate ng'eno ya mwana muwala amanyiddwa nga Florence Nampija onono naye abaddemu mu ntununsi ng'akuzanyiranga Gabi nga kyali wa Meloni Nfanfe ate nga kyali wa Tasha ate nga mukyala wa Benja kwegamba agudde awo wakati w'emikwano ebiri ate ng'alina okubanga abalansinga diboti role ye naye tebadde nnyangu oyo bamuyita Florence Nampija weewaawo nga bombi Diana ne Florence bakola ku BBS Telefina omu akola ku tukyacyanche omu akola ku kiri kitya ate nga oyo tumaze okubanga tumuvaako tukuleetedde mwana muwala amanyiddwa nga Kalungi Jamira ono yakuzanyidde nga Tasha eyalagajjalira Raymond bw'atyo Meloni n'amukuba busu n'amaliriza nga akaaba oyo amanya ge ag'obuzaale ye Kalungi Jamira ate nga akuzanyidde nga Tasha mukyala wa Raymond weewaawo olubuto lwali lwa ddala era yamala n'aluzaala yatuzaalira omwana mulenzi omwezi oguwedde oyo mwana mulenzi amanyiddwa nga Conrad Peter Yiga ono yatuzanyidde nga Sendege yabangi gwe bakyayo okukamala ku lw'obukambwe bwe n'obukaawo bwe bwabadde nabyo olw'okuba nti abadde ne ssente ono nno ng'abadde bba wa Meloni abadde alina amalala amampaati akatinko n'akajanja n'obuyisa obuvundu bwonna bubadde bumujjudde mu firimu eno wokakasiriza nti bano bo bazanyira ddala oyo mwami amanyiddwa nga Hamisi Segujja ate ng'akuzanyidde nga Segujja Sekyegwanyizi oba eyabadde nga ex wa Tasha oba kitegeera ate nga abadde akola ne Benja ne Raymond wamu ne Mulimira mu kampuni yemu oba kitegeera
yoyo mwana mulenzi Hamisi Seguja ag'obuzaale. Ate oyo ye maama wa Benja ate maama wa Gabi ate ngera abadde nazaala wa Gabi mu kiseera kye kimu nga bw'obirabye. Amanya ge ag'obuzaale ye Fiona Fish oyo azze atuzanyiranga maama mu bufirimu obuwererako ddala ate nga kyakola akitegeerera ddala. Talina muzannyo mu kuzannya, azannyira ddala bulungi. Bantu bano bonna bazanyi b'amaanyi. Oyo mwami amanyiddwa nga Mulimira Sulaiti. Oyo nno tasaaga nze mweyitira Kalinkwe. Ye talwisa bintu ate talonza bintu. Ono abadde akola ne Benja ne Raymond ku kampuni yemu okitegera wamu ne Seguja naye nga alya mu lulime ne mu luzise era gye biggweredde ndowooza omulabye. Ye talina budde bwakwonoona, tayagala no sensi. Alina akatinko n'akajanja ate abadde azannya abaana b'abandi nga bw'omulaba. Yepanka olugezigezi lungi naye ng'ate azanyira ddala bulungi, character agigirayo ddala bulungi. Bamuyita Mulimira Sulaiti ag'obuzaale. Oye Muhammadi Bukenya yakuzanyidde nga Benja mu kafirimu kano bawa Gabi ate gwe bakuliza gye batamuzaala. Oye mwana mwala amanyiddwa nga Musimenta Masi era ng'akuzanyidde nga Masi akampwanki ka Mulimira Sulaiti ke yawa olubuto n'abanga ate takafaako. Ndowooza omujjukira bulungi nnyo nnyini ddala abadde abonaabona n'olubuto ng'anoonya buyambi okuva ewa Sulaiti naye nga gwabwagalako mukoowu muzibu. Oyo amwana mwala amanyiddwa nga Habiba Luzige oyo yakuzanyidde nga mwannyina wa Benja era singa omujjukira bulungi yakuzanyira mu makungula nga Kabejja. Ndowooza mumujjukira bulungi mu makungula. Omukyalo oyo bamuyita Habiba Luzige ag'obuzaale. Oyo nga tumuvuddeko tuzze ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Bulondo Abe. Ono nabadde ttaano wa Sendegeya. Boyinza okuyita bakakyerebe abo bamugoberera abo n'atoowa kino ne bakola. Oyo abadde ttaano wa Sendegeya. Oyo mwami bamuyita Bulondo Abi ag'obuzaale. Oyo nga tumuvuddeko tuzze ku taata bamuyita Kasagga Sentongo. Ono nno ye Semivuyo Nambula Butuulo basembula Butuulo, taata wa Gabi taata wa Benja mu kiseera kye kimu. Oyo twamwogeddeko dda ye mwana mulenzi Conrad Peter Yiga Sejjaka omwepansi atalina budde bwakwonoona. Ate oyo ye mwami amanyiddwa nga Saka Sempijja ate ng'akuzanyidde nga kojja wa Meloni ate era osobola okumuyita Bloka. Azanye nga Bloka awo mu kafirimu ako nga bw'omulabye. Ate n'oyo bamuyita Asman Katongole ate nga naye abadde kojja wa Meloni omuto. Abantu bangi nnyo nnyini ddala sigenda kubanga nsobola okubamalayo kankomaawo mubeere bulungi. Beebo abantu baffe abasobodde okuba nga tebatuzanyira mu firimu ebadde etunyumira ennyo ate ekyatunyumira ennyo kubanga tennaba kubanga eggwayo emanyiddwa nga Entununsi ng'era wonkugambye nti eno eragibwa ku Bukeddetv ate nga ne wano wennyini ku YouTube bagituteerako Aromanticentertainment channel eyo ebeera nga ejja uploadinga oba aba Trust Films bajja uploadinga ne tuba nga ate wenna ayagala ogirabira online naddala abaana abali mu biyumba mukitegeera ddala bulungi ebeera Kadama TV awo ojja ate mwana tunobeera nga ogoba stress. Webale kubeera mulabi mulungi waffe fijja webale kusubscribinga webale kulaba webale kulikinga lwaki temubeera bulungi ate mbeere nga ngenda okubayiyiza ebinaddako mbaagala nnyo mweraba.